Basebo ne banyaba batulaba ku mukutu gwa Sasage Media mbanirizaako nnyo mondaba akamwenyu mwenyu kambuganye ku matama mugamba bannange omutaka ate leero ki ekimusya mudde njagala okugamba nti kongula ekyapa tukiyina mu ngalo watali kulonzalonza ekitali kya mbigambo si kya saaki tukirina kati tukirina mu buliwo baddala uli otya liga amasanyu bino betubadde tulwanirira ebbanga lyonna bino betubadde tulwanirira ebbanga lyonna tewali nsonga ndala gye tubadde twagala kyekino kyekibadde kitwogeza ebigambo byonna ebiringa ettaka emmundu neevuga omanyi waliwo embeera ng'ekugjayo mu mbeera yo ey'obuntu eri neekulagako ku kkalayo endala nze ndi mukkakkamu mu mbeera yange ya bulijjo buli muntu akimanyi ndi mukkakkamu naye waliwo embeera ekuleetera okutabuka nova mu mbeera n'ofuuka ensolo okitegeera kaakati muganda wange mbeera bwe nakyogerera nkiddamu gw'ayinza okuddayo n'ogamba nti omusajja ng'abadde asikutudde nnyo enkundi ng'atawuse just nkwagaliza bwagaliza kikutuukeko oyinza n'okutabuka n'okusinga nze ayinza n'okugyamu engoye sooka okisabukulule nsonga yiino twagala okubalaga negikibadde eyo songa naye omugole waffe bayinza okugamba mulimba kino baasi kyapa tukijjeeyo bakituwadde olunaku olwaleero ne bannyabo kino kyekyapa bulijjo kye twogerako nga kiri mu mannya gaffe nga kuliko omuntu omu okitegeera ekyo kikulu nnyo kyekino olaba gye kiva kyatandikira mu mannya ga Muhammad Kamoga ne basazaamu ne kidda mu mannya ga Suna Beni ne basazaamu kino kinali bagamba nti kyasooka kubeera mu mannya ga Suna Beni ne wayitawo omwaka mulamba ne balyoka kigenda mu mannya abiri wano ewankayanya wano saamanya lyakubiri we lyayingirirawo lyavaawa bulijjo kye tukayanako kyekituufu nti Suna Beni kyava mu Kamoga ne kidda mu Suna Beni okuva mu Suna Beni okuddamu gana amannya abiri weewali wankayanya weewali olutalo kaakati ere bannange kyekibadde kinkanya naye nga kyawedde kaakati mu kuggwa ne basazaamu wano abiri n'ensigalako bw'omu wano Suna Beni era lye lino basebo ne banyabo nga bwe muliraba kambasemberezeeko awo musobole okulaba obulungi kye tubagamba ekyapa kye kino origino ekyo ne bw'okola saaki kiyeta Suna Beni olw'ensonga eyo byebyo mikwano gyange mbeebaza mwenna buli omu alina amaanyi g'ataddemu okusobola okubeera nga tutuuka ku nsonga eno bino ebintu ebisinga bituukawo nga ne Mukama Katonda naye akuyambyeko olw'ensonga nti nno obeera oli ku kituufu bwe tova eri n'olowooza nti nno ogenda kudda eri ofutya ng'abantu mbu Mukama Katonda agenda kukugoberera nze Mukama Katonda ngoberedde bino ebintu ne biggwa lwa nsonga nti nno ndi ku mazima na bwenkanya Mukama naye amanyi empewo gye nsulamu buli lunaku nga nnoonya ssente zange Mukama amanyi busaidi haso wange bwenkola obulala engeri gye neerekerezaamu ne ŋŋamba nti nno kanindeko gulayo emmotoka empya endala ngire nga ntambula n'eno maliriza omulimu guli kati bw'alaba nga waliwo naye embeera eyingirawo nga ddala enyigiriza omuddu we alomba nga Mukama amulaba ne Mukama naye agamba nti n'olw'ensonga eyo yensonga lwaki mwagatta amaloboozi Mukama n'agawulira naye nkukakasa omuntu nga mukumpanya ne bwe mugatta amaloboozi Mukama tagawulira era yagawulidde lwakuba nti nno ebintu bibaddemu obwerufu biwadde bulungi Kavuma Ketti abaddewo bulungi tugenze tusinkanye ewa Kamoga era nga bwe twabitandika mwami Ketti Kavuma era naddamu n'atukuŋŋaanya ng'ekyapa kizze ne bannamawulire abalala babaddewo era mujja kuba mubiraba kati ne baleeta ekyapa ne bakireeta ne baŋŋamba kino kiwedde kiri mu mannyago ne mbagamba mwebale nnyo mwebaliye ddala mwebale okugoberera ensonga ne mugimaliriza nga bwe yali eyina okukola ki okubeera neebaza abakubi b'emmundu mwebaliye ddala neebaza full figure webale nnyo maama wange nebaza muganda wange MC Meya webale nnyo nebaza Benson Pro webale nnyo muganda wange nebaza Godfather musajja wa Kabaka webale nebaza timu Suna Beni okwetoola eggwanga majega akutaka agomu bbanga n'agomu
nago omubire mwebale nnyo mwebali eddala nebaza ba social media in-laws abali awo nga mwemugoberera amazima na bwenkanya mwebale nnyo mwebali eddala ebintu byaffe kati wakyali lutalo n'akamu tewali nze siremezaamu Kamogane wankubire simu kati tuogera bulungi siremezaamu kati ekyo kiwedde ninze lutalo lulala nze nzirwananga n'enkola ki nze nenzigusa okitegeera nzirwananga nenzikola ki nze nenzigusa ngera boolaba nti nno mbadde musirise ebbanga lyonna naye ku nsonga ekwatagana n'ekyange tuyinza butatabuka osanga abantu nga bayombera kayungu entuuyo zo osanga abantu nga bayombera kayungu enkumbi ng'eyiseeko buyisi negende wooli ejjambiya ne zivaayo wabula ettaka lyange naye entuuyo zo. Nze mukyala Kayonda alina ekibozibozi kye yali ayagala okunyumiza olw'okuba mu bino ebintu mu bino ebisaga bino ebibadde bigenda mu maaso kati waliwo edda ogundi muliraano yagenda najja ne chairman ne bagamba mukyala Kayonda tukizudde nga olusalosalo wali olina enkumbi gye wayingirako ewa munno eri kale ono abadde agamba nti mujje tupime tugire tulabe engeri kati baali basuubira maama okutabuka agambe ani nze tewagende okufaana obutanyagwa yabagamba nti mbadde ndi bize enkola mirimu gyange naye mugende kasita muze n'enkumbi mugende muteme we mutuukayo muwulirira emirembe nga musimba oluwanyi nze siina buzibu mama nakalema tewalikoze bwoti wandibadde ojja ne tugenda ffenna ne tugira nga naawe woolinaga siina buzibu nze mbeesize nange mwe mugenda musime we muwulirira emirembe we musiteekoma ne musimba ekiwanyi ne bagendera ne bakola bwe batyo naye batemanga ennaku nabye balumanga balya ddala omukazi era kye bakola ne batema ne basimba ekiwanyi naye nga tumaliriza kale bannange wali oŋŋambye amalagala ga gundi gano aganda mwezi gumu nga tewagira ojja oyite omukazi akitadde omukazi yajja amanyi nti bagenda okwetwala naye bayawukana banyumya mbozi za lumonde na muwogo kakati kati amalagala gagiri katya nti amalagala kati yali atandise okugamba amagezi mwana wange olunaku lumu nali ntudde wano mukyala gundi n'agenda ajja ne chairman naŋŋamba kati ngenda okulaba ne muga emboozi yo gyeraga ngitegedde totandika komaawo ngayagala kugamba mbobyesonyi ne muga gyolaze emboozi yo zijjukiddeyo naliwo nga ndi mutombiraba totandika sitandika kiboozi kyo naawe leka naawe oyagala kugeraageranya enkumbi emu gye mwali mukaanira ogigeze ku property yange nene bwetyo naye nga bannange twebaza olina guno gw'otalebazizza aliwa bannange bantu bangi eri Katonda mukyala Kayondo mukyala Kayondo omutuukirivu tusaabire olwaleero lwegweze omwezi omulamba okyanga mukyala Kayondo afa bannange ebintu bizibu mukyala Kayondo yafa omwezi guweze mulamba olwaleero ate era mu mwezi lweguweze omwezi omulamba ate era lwetufunye ekyapa kyaffe kale kwegamba Mukama Katonda ndowooza bw'atyo olabye ddanga ebintu bino mukyala Katonda abibaddemu nnyo kubanga byali biganye nga biri awo kituufu naye bwe nasituka mu lumbe ne mugamba mukyala Kayondo bw'oba otuuse nga tonnanywa na kacaayi loopa omusango guno ogambe mutabani wange bamujeeza towummula toweebaka nga kino tekinaggwa yatandikirawo kati ne bwawummula mukyala Kayondo ne bw'owummula kyonna buli kyeweetaaga nze nkimanyi era nja kukikola omukwano gwe mbadde nkulaga nga oli mulamu nemukubeera omugenzi nja kukikola ekitiibwa kye mbadde nkuwa nga oli mulamu era nja kusigala nga nkikuwa ebbanga lyonna newankubadde watuva ku maaso weewaawo kati nga tumaze okufuna ekyapa kyaffe mu ngalo eri abawagizi baffe tulina enteekateeka eya Easter Monday kaakati munnange kati bwedda bambuuza abaana ensonga eno emala okubaawo abaana nange bantuukirira abalala ne bakuba amasimu nga bagamba nti bannange mwene embeera y'okujaguza twagalamu ekivulu ne bagamba twakava ku makutano ne bagamba makutano twali mukungubaga kubanga twali tuziise eggulo limu ne tugamba katujje buzi tukungubage ku lwa mukyala Kayondo nga tujaguza emyaka gye7 ne bagamba nti katwagala endongo ey'okusanyuka omuntu ajje nga aze kusanyuka si kwekubagiza ne mbagamba nti ate waliwo obuzibu tuli mu kisiibo katukireke kimale okuggwako
tukole tugende ebulenga ku Jogies je tugende okubeera ku Easter Monday Easter Monday tuli bulenga ku Jogies je tuli je tugende okubira endongo tulina Caritas tulina jeje events ne Smart Sound tugende okudigidira mujje tiwali bintu byabayimbi tuuka yingira ngozina fuluma ngozina eto era jeje namugambe toleta stage yes weleta bulesi ziraina lezo toleta nagundi screen twala kuzina nga twera twali byakulaba twala kuzina nga twera mbere nga ndi eri mu miti nerengere ku screen ate kati bintu yakufana kuona kakati ebintu bikole ebisonga zibere bwezityo mutwalo gokka atuyingira Info Trust Property Consultants yes abantu abo nabo mbebaza yes okubasebyawo kabadde kakodyo omukyala Info Trust oyo yankola obulungi CEO ambereddewo badde mutuukirira ne mugamba tuli mukola ku kino nene tagaya akasente bambi mukazi watu n'atoola oyabale maama we bali eddala bambi ate bwe yawulidde bino nga biwedde omukyala nampa ekyapa yampa ekyapa embalala ng'oyingira mbalala booti yampawo ettaka era nze gumulaanira ettaka embalala Info Trust eyalimpa mwebaza nnyo nkwebaliza ddala takomye okwo n'agamba nti ku mukolo gwaffe ogwo agenda kutugulira ente atugulire n'embuzi byokka kyuse nansana obadde abo abantu bwe balinda kyuse nansana talina magezi agambye atya mbw agenda kutugulira embizi kati era embizi ezo wabula tagenda kutuyambako mu kwokya naye agenda kutukola ki agenda kutuwa embizi ffe tufafaagane nazo waba nga ali eyo omwoki w'embizi omulungi jangu ondabe kaberenge amanyi okwokya embizi kaberenge nedda kati kaberenge kola ku mwoki w'embizi kubanga naye asasulwa kati omwoki w'embizi muleete ate era omusasule ente twagalayo ey'okubiri tulowooza nti emu eyinza obutamala wadde ng'ewerekeddwako embuzi madamu Info Trust sigenda kuddayo kumwegayirira kutugulira nte yakubiri waba nga aliwo asobola okugula ente naawe jangu otubuulire tusobole okuba nga tufuna ente ey'okubiri ababaka twagalayo ente bulungi nnyo twagalayo ente ababaka abalonzi ffe tulina abalonzi mutuwe ente abantu bali ffe tubagambe nti omubaka gundi yatuguyireemu ente nabo bakulabira eddala lwale maama tunaakola tutya Easter Monday tuli ku Jogies yatujaguliza ekyapa mwebale nnyo webali eddala Bansasage Media weewaawo mwebale nnyo okulaba omukutu gwaffe gwa Nsasage Media ate era tukugamba nti buli kyonna kye weetaaga kisookera wano information yonna ffe tugiina kongula ekyapa mu ngalo tugenda ku Jogies okiwulidde